Omwami waliwo ekintu ekifulumyemu nze kyempulira kiyitamu omuboozi olwaleero nti abaami bonna bw'aba anoonya omukwano alina okukola kyonna ekisoboka okufuna so kati awo sigenda kubasalira musango naye Nalongo nga otuuse olina yinginiyawo ogenda okumwetoloola bwoti nga fu amaanyi oba poota naye ngaera abasendeawajja kugamba omanyi kola ku kizimbe gundi tuli mububiitusimba kyachause ngolowooza gwe muli bambi okuba obufaananyi olowooza nti akawunti zonna yaziddukanya yagabira ono yamuze mmaze ogenza ofumbye n'okufumba otegedde kati waliwo ebintu ebigumiikirizika wadde nga yakulimba by that time era nga singa wakitegeera by that time osanga kyandikutengudde eriyo Dina omwami ayinza okulimba nti ndi yinginiya ng'ekyamazima si yinginiya poota naye ate era bw'okizuulidde nti yakulimba ng'asenvudde avudde mu bwa poota ate kati atuuseeko waatuuse ng'olaba nti n'amaka asobola okugasasitaininga wadde nga akutambuliza mu buki obulimba waliwo akulimba naye ng'ate ayina ebirungi ebirala nga mbutuufu n'ekyobulimba kino okitunuulidde nti kyaliwo n'okimanyira ddala mbutuufu yali agezaako okukola ki kunfuna ne wabeerawo Dina, Anna, Robinah ebirimbo ng'ekyamazima kigenda kukukosa kikosa abaana bo abazzukulu abasooka bannakabirye ne bannakasatwe omusajja mulimu abatemu n'akulimba omuziro ng'ekyamazima maama wo bwe yeddira n'otuula n'omala okufumbirwa nga yakulimba omuziro ogenda okulaba nga mbutuufu ekintu kino weetaaga kibuuka eriyo abaami ng'alimba ebintu ebizibu wadde yali ayagala kubuuza ekibuuzo wadde nga kigenda kusoundinga ebiiki kakati omuntu akulimbye omuziro mutandise muzadde abaana bw'okibuukamu oba otaasizza ki anti kakati eriyo ekintu Dina nga kyo kizibu nnyo nga either oyina kutaminatinga marriage or else mugenda kuswala oba oyiike nakyo nga kyo yagalagaana kiina okuyiika era nga naye okukulimba yali agezaako okubembekeza naye nga alowooza alirimba paka kati nga yakulimba omuziro nga yakulaga famire endala bangi bakyusa n'amannya sikukyusa mannya ate mu abantu nga kale sente bamuziro bagwani nga bakukuliza walala nejazaalwa nga yakulimbayo kati ate nonno mukyalineko ebyo waliwo n'abasajja njagala bayita abasajja bayite babwongo obunafu agamba nti ono yadde tweddira kimu naye nga wali musava si mukyawo kati mugenda okulaba nga mugenze kagenderere ng'omukadde akogga nga baana so nga ate waliwo ensobi ennene wano gye mubikkiridde oba omwami gyagezaako kukola ki okweka bakyala bannange eriyo ebirimbo ebiri bearable nti yannimbye nti looya naye ate munnamawulire nga still bw'oweeyingamu olaba kikyasobola okukola ki okutambula waliwo ebirimbo ebiri awo nga bya lusaago ne wabeerawo ebirimbo ebikwata wano weewaluma culture ekika omuntu kyavaamu religion kubanga n'eddiini kintu kikulu nnyo kati njagala kujewo Robinah naye nga sagala owekubiri ewa Nalongo abadde ku ttendo njagala nkutwale mu bantu let's say doni andaze sente mu mazima nga njagala nze mu birubirirwa byange nze nabagambye ekimu ku byo ntunula ng'ovudde ku mukwano ntunula obusobozi bw'omuntu okumbeezaawo nze nkutunuulidde
okusinziira bwe neeraba ojja kusobola okumbeezaawo era okindaze bwe mba neetunula mu bintu byensinga okwagala ng'omukyala kangeze njagala nga ndina amaka njagala nga ndya bulungi njagala nga nvuga kangeze saluuni ngenda mu nnungi kati nze bulijjo bye byebifaananyi byompeyitingira era binsikaasikanya omutima mukazi wattunzikiriza ntuusa awaka oba naabye ewaka buli omu antunuulidde anjakaliza n'emikwano gyo gyonna tuusa ewaka ekikulu ky'osobola okumpa mukene na kawunga saluuni mu mwaka bw'osobola okumpayo emizaamu nundi gumu oba oŋŋamba oyagala buviiri bw'abatica ba primary anti bwe babukazaako obwo obutono nti bw'oyagala otandise okuŋŋamba kakati ezo enjala abasinga cutex baba banafu baba bamalaaya si byagala byonna obinzigyeko mu bulamu muno obulamu bumpi ate tunoonya nnyo okubeera n'emirembe n'essanyu kati mbufunze otandise okummalako essanyu oli mu kunsiba mu kkomera ntunulamu nti ne bwe mba nkuzaalidde omwana wootasobodde kundabirira nga ndi omu omwana ono gwogenda okulabirira nsigale kati nga neesesa oba nsigale mbiveemu kubanga ate abantu abo kyebabeeredde olw'okuba bwe bulamu gwabwe yapayintinga eri ebweru sente abaazigaba era ng'oziraba story emu gye twakolako mu gataliiko nfufe ya sheehi omu oba mukyamujjukira sheehi omu omuwala yavaayo ng'agamba nti yamuzaalamu omwana n'amumma obuyambi bw'omwana ne bigenda ku polisi nawa naye nga sheehi oyo tumulaba buli muyimbi alinayo ekivvulu yateekayo obukadde obubiri obusatu buli bannamawulire basanga yagaba kati obwo obufumbo mbukolamu ki mukazi munnange saagala kuwabya abakazi baguma naye obufumbo bwe butyo weesimirako ntaana ekinaavaamu agenda kwotagenda ne mukene baveeyo vaayo viirayo ddala anti kati tasobola kulabirira aziyu kati ogenda kuleeta ekitonde ekirala okwagala tebakulya ana okwagala bannaye bassebo mukulembeza nnyo simanya abakazi obuzibu baagala ebintu ebirala bingi omukwano tugulina naye tebagulya tebaguteeka ku sowaani omukwano tegugula ssuuka ne bwe neebikka naawe leero n'enkya ne luli engenjala ennuma sina bye ngenda kwebikka kubanga ekisooka era bwe naabeerawo ng'enjala ennuma ekivaamu ngenda kufa ngenda kutukira kati waliwo ebintu ebirala bye tuba tunoonya kati omusajja yenna nga wannimba ate nga tusobola kukundabirira omukwano gungubuukamu tuli mu bulamu kati fe aw'obutaala kampa ekyokulabirako buno obulamu bwe tulimu nina okulabika obulungi nsobola n'okuba nga ne ssente zenfuna ntono naye nga nina okulabika obulungi weewaddeyo ozondaze Robinah mmalako era nkwagala era biki jjukira ffe trust yaffe tugizimba mpolampola n'omukwano nange nkukiririzaamu ntegedde nti munnange ojja kundabirira ojja kunsibyanga enviiri ojja kunguliranga engoye entuuka eyo olugoye lwansanga nalwo mu 2013 tuli mu 2022 lwendimu ate ogenda onzimbirako mu nzebba wa Robinah nkuwagazaaki n'erinnya lyo nendisiimuula ate maybe akalala kenyinza okuwayo ku bawala abato okyali myaka gy'emito toli kugirya emyaka egisemberera nti okuzaala kunatera okuggwako oba ki mukama bw'aba akuwadde omukisa n'ofuna omwami n'omufumbirwa omala okusiba bwoti empeta omala okwanjuza omala okukyala olina byotalaba byotategeera wamuko time mukuzaala topapa ng'atandise okubuzaabuza kubanga oyinza okuba mwakasiba leero nooti emotoka ne bagitwala n'opapa ofuna olubuto ogenda kwekanga nga yakulimbye ekintu ekinene ekigenda okukosa obulamu bwo bwonna but at least batugamba nti eddye bbi likusooka mwana kati eddye eryo weriba terikusoose mwana waakiri oguma wekka n'okaaba bwomu naye okukaaba n'omwana wo wano okusajja ekitolya bw'ogamba omu muyinza n'okuba banna mukama yakuba banna okulimba kubi kyekituufu naye nno ze baŋŋamba omusajja ebintu byonna byonna byakola afuba kukkirizisa and as soon as possible gwe ng'omukyala gwe ng'omuwala kati gwe lwoliyo ng'omuwala kudireyinga weetegerezemukko kati kyekizibu bw'odireyingamukko osanga
oweewa obudde oyinza okgenda n'omuntu mu butuufu nze kyenzikiriza nti oyinza okusiima omuntu ng'omwagala mu mutima mukwano ng'oggyeko bino ebirala byonna byakugambye nebyatakugambye kati n'omanya nti naye omuntu wange ono bino byaŋŋamba byansuubiza sente tazirina ekifaananyi kya painting nga si kituufu naye ng'omwagala ku mutima n'omanya nti machas alaga nti ali worth kawumbi mu butuufu n'obukadde 10 tabuzitowa naye mu bukadde bw'alina obubiri tunaabaawo dimanzi zange ziyinza okugwamu omwo bwe tokulembeza centers pase kubanga bajja kusigala nga balimba tebajja kulekerawo olwaleero naye ate tetujja kugamba nti nno abakyala oba abo tebajja kufuna basajja kubanga balimba because they have to get them. Annet weebale nnyo abawala fenna nga tutambulira mu mbeera bwetyo batukwana bulijjo beera n'amaaso amoogi mubadde balabi basufu nnyo omulamwa gwaffe olwaleero abaami abasiiga ekifaananyi kye batali naddala wano nga batukwana kakati omuwala weerondereko kyekinakutambulira musiibe bulungi.